tetwajja kutiitibya kikyamu, twajja kuyimirira kwalaali. Bino ne tulimbya ddala. Tetuli ba bulijjo. Gwe just atulaba bw'atulaba alaba tuli ba bulijjo, tetuli ba bulijjo. Nga bw'otudde wano owulira nga bw'otula n'abalala ng'obajjako interview. Mu kujjako General Museveni tekuli kaakira munne. To be straight. Kolagana yammwe ne Bashir Kazibwe ne Twaha Kagabo eyimiridde etya. Era kyo nga sikizzeemu ne nkikubuuza nga munnamawulire gw'olowooza eri etya. Era bw'oba oyagala tukwate mundu gw'oliredde okugikwata. The reason why you ask us why did we go where we were cheated is because we also saw we were cheated. Kasolo yalowooza nti nze bwe nva ku NBS the ingredients of obutemu bwe yakola zigenda vaawo. The ingredients of murder akiriya. Abantu basinga balowooza olumuti oba oli awo muzibiriza ne mubanga muli mu kintu kyekimu. Anti ate lwaki balwana naffe bwe tuba tuli mu kikimu? Mwina kuba munamba emu. Era ekituvunaanya nti lwaki mukkiriza okuba mu naawe ogiyise bw'otyo nga gwe mu ntegeerayo oba ogiyise mu kulowooza kwo oba okusanyusa abantu kye boogera. Enjawulo eri mu bubaka bwe tuwa eri emu nti obubaka bw'owa obukkiririzaamu. Naye walonda Kyagulanyi oba walonda. Bw'oba tewalonda tugamba abantu ojja kuswala. Bannayuganda mulondeeko Frank Kasabuuni ne Mathias Mpuuga. Tetuli bamenyi b'amateeka. Tetuli ba hooligan nga bwe batwambaza. Kyagulanyi won the presidency. Ne bakozesa emmundu. Parliament yafuna ekizibu ne tufuna omuntu asinga okubeera naive, ne tufuna omuntu asinga okubeera incompetent, lacking leadership exposure. Anita Amongo. Buterevu okulamusizaako ina gyosinzire okubeera ng'otulaba webale nnyo baddala okubeera ng'otwekumiddeko EFX Media program yaffe Ngazi the direct short tubuuza ebibuuzo nga birina okubeera nga bibuuzibwa nga temuliimu wadde n'okwekukulala. Kakati tuli ba mukisa nti ku guno omulundi tuleese deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP omukulu Alex Waiswa Mufumbiro. Omukubiriza ze Johnbosco Kisitu Alex nsanyusa okulaba namusa kwa Uganda batulaba ku direct shot. Abatulaba mwenna ku direct shot tuli ba mukisa okubaako nga tugenda nyumyamu olunaku olwaleero ne muto wange Johnbosco Kisitu. Johnbosco Kisitu is a resilient man. To get me for these interviews, it is easy but also not very easy. Okay. But I have seen he's a very resilient man. Chobola baliro tusobodde okuba nga tugenda kuwayamu. Jigenda jitya? Egy'obuvunaanyizibwa tegiggwa ate girina kuggwa nga muli bawanguzi. So gikaluba buli mba nga temunnavunuka olutaba lumuliko naye nga tugikola era tugitambuza nga bwe girina okutambula. Kulikayo ekyenjojo? Twavuddeyo ekyenjojo. Of course twavuddeyo mu bukosefu mu kuzalayibwa naye era twavuddeyo ntuli bawanguzi kubanga ensi yakakasiza nti naye tulinayo obuwagizi. Ki ekyabaddewo? Because buli omu ayogera mbozizize ti chairman Nyanzi yagudde bugwi yabadde adduka n'agwa, mixed reactions. What happened? At least police evuddeyo neraga nti National Unity Platform batebereza okuba nti kwezo programs etukola ez'okuba ntukola structures tugezaako kuzimba structures ez'okudestabilizinga emirembe mu ggwanga Uganda. So ekyo kikulaga nti mu criminality mubamu kye bayita motive. Kati gwe Munnayuganda alaba era awuliriza kiba kirina okulaga nti bano abantu ebyo byonna byatutusibwako ekyenjojo byatutusibwako olw'endowooza yaabwe gye balina nti tulina byetwagala okukola ebiri constitutional mu kulaba nti tutakabanira obuwanguzi obwatunanyagibwako nakyemalira. Ate tosobola gamba nti omuntu omukulu lwakyembalira teyeesuula. It is visible nti yali alwanagana n'abakuumaddembe okusigaza eddembe lye ng'omuntu. Sembeera gyalimu emiridde etya? Teyeeraliikiriza. Musajja mulwanyi era ajja kudda alwane. Very good. Waiswa, tutandikire straight ku President Kyagulanyi. Ennaku zino alabiddwako mu press conferences ez'enjawulo
ng'agezaako okujja bear knuckles kuba member wa parliament ababe naddala abalinga abatarespondinze positively towards the public. Alina we yali ewe Kawempe n'agezaako okugamba nti tetumanyi bano mbaka wa wanakimanyi nti wetuli waneemu. Jo juzi tewannayita n'ennaku ziwera 5 yabadde Masaka era n'agamba Dr. Twaha ngezezaako okubeera nga mwengeejinga naye kigaanyi era n'agezaako okugamba nti abo nabo bwe batyo mubalaba. Simanyi why is he coming direct okusinga okubeera nga kisigala mumwe ne mukikontainingira munda. His Excellency Robert Kyagulanyi mandate gy'alina si ya makage. Mandate gy'alina y'Abannayuganda. Obuvunaanyizibwa bw'alina bwa kutembeeta Bannayuganda. Bwe buvunaanyizibwa obukulu bwakola ki? Bw'alina. Kati kiba kya bulimba, kiba kya bwewuusa bwe tutandika olwaleero okuvaayo ne tupropagatinga ogamba nti abeere ne byasirikira ng'ate byaffectinga public. A leader must be accountable to the public. Ekyokubiri ffe tuli kooti y'abantu. Kooti y'abantu kyenteiringa nti obuvunaanyizibwa bwonna bwe tukola era bwe tutambuza buba bulina kuba reciprocated okubanga accountability abantu bwe bagirina. So buli bwavaayo naaba nga nnyonnyola abantu bwe tuwangudde oba bwe tulemeddwa nga chief spokesperson w'ekibiina kya NUP ne People Power aba mutuufu kubanga yalina okubuulira abantu butya kiki kye tuba tutambuza mu ssaawa eyo mu buvunaanyizibwa. Okuvoola omuntu okumugamba nti ovudde ku mulamwa. Ffe tetwajja kutiitiibya kikyamu, twajja kuyimirira kwalaali. Tetwajja kutiitiibya kikyamu, twajja kuyimirira kwalaali. Tubere straight. Kolagana yammwe ne Bashir Kazibwe ne Twaha Kagabo eyimiridde etya? Kazibwe Bashir no gwe mwogerako oyo obi wange, same class. In fact yali assistant wange. Nali nze nkulira amawulire nga Kazibwe Bashir ye myuka wange ow'amawulire. Wali kubulo? Yali kibibi. So siyinza keera ku makya ne ngamba nti enkolagana yaffe eri etya. Ekikulu ekirina okubeera ekibuuzo ky'olina okubuuza enkolagana ya Honorable Kazibwe Bashir n'abantu abamulonda e Kawempe eri etya. Era kyo nga sikizzeemu ne nkikubuuza nga munnamawulire gw'olowooza eri etya. Si ffe tetufaayo. I mean nze ndi obi wenyinza n'okuba nga nejjo namulabye. Naye abalonzi be bali ab'e Kawempe abamu obuvunaanyizibwa bakiikirira bamulabye abayiirawo omubiri nga bwe yasuubiza. Ebyo ebibuuzo si byaffe n'ebibuuzo by'abalonzi. Kati nga nze ngambye nti Bashir Kazibwe muganda wange. Then nali njogerako n'ababaka abamugamba atekamwa Wentale municipality ng'akulaga nti ekimu ku kibagaana okujja wano eno mutiitiibya nnyo ba foot soldiers okusinga ku babaka nti atya n'omwana ayinza omujja mu katebe ye n'atuula nga bwe bakajja mu babaka ki bino bigambo bye anti nga gwe mubadde wano mujjanzi muzi press conference wali MP yali yetudde mabega foot soldier n'atuula mu maaso. Waliyo olunaku lwe walabanga foot soldier aweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okutwala constituency maaso. Ekyokubiri mu revolution temulimu akira munne, mu kujjako General Museveni tekuliko akira munne. Abo banga bilitolinze ababaka ngo bayikolize ku ba foot soldiers. Ani yabalonda? Ffe tuli abakulembeze balina kuba baweereza b'abantu, tebalina kubeera babbosi baabwe kubanga be bannannyini kalulu be basalawo. Gwe buli bwokera ku makya n'ogenda we subjecting kalulu abantu ne bakulonda oba bakulonza olw'ebirowoozo by'ogenda otunda ebyabwe. Kakati kiri ffe tuyimiridde, we are anchored on the ideology of people power, ku maanyi g'abantu. Our accountability solely is with the people. So you cannot run away from reality. Chovola baffe twagamba nti twaddala tetulina njawulo nnyo na bannaffe. Bosco tewaliwo njawulo na bubaka bwe tuwa. Enjawulo eri mu bubaka bwe tuwa eri emu nti obubaka bw'owa obukiririzaamu, obubaka bw'owa bwa ddala, obubaka bw'owa bwa bya ddala. Because at the end of the day olutalo lwe tulimu lulimu abantu okufa. People are dying.
bw'otunulira room eno n'ogitambula okuva kuli paka kuli. This is about 30 meters. Wonna abo boolaba bagenzi. Lita Nabukenya yafa. John Bosco Kibalama yabula yafa. Dan Cheyune yakubwa masasi. Sweet Pepsi yakubwa miggo. Kwegamba bw'obanga oli ku oyina ekyo mu mind yo mulutaba so oba tokyasobola kulowooza nti lwoli okubanga yambadde ekitiibwa nti Waiswa deputy, and that should not be only to members of parliament, that is inclusive of even us, because me as the deputy spokesperson, it is incumbent of me to know that even what I speak must be a representative of the people. It must be a representation of the people. Nyinza okubanga nina ebirowoozo ebiri far divergent, ebiri extremely opposite to the reality of what the people want, but I must represent the scores of the people. So olinga gamba tiwali bitibwa tewaina bawo bitibwa. No ebiri kubanga tulina president, tulina secretary general, tulina leader of opposition, tulina honorable members of parliament. Waliyo kye bayita protocol weeri, waliyo kye bayita hierarchy weeri. Bw'olaba interview yange ngikoledde mu office ya president oba ya secretary general, waliwo protocol weeri, era waliwo okuwa abantu ekitiibwa, era ababaka tubawo ekitiibwa because they form the highest crux of our organ. Bali mu the highest decision making bodies of our organ. They are members of NEC, National Executive Committee. They are members of the Delegates Conference. They play a very big role. What we only emphasize until we are all equal as Ugandans. The share of making Uganda better does not depend on the position anybody holds, the family he comes from, the name he holds. It is all our fight. And that is the yardstick of people power. Everybody being involved to do what they can. The leaders can lead, the followers can follow, the advisors can advise, but the mission is to overthrow the status quo. So you cannot begin to deny yourself resource in terms of human resource, in terms of discriminating capacities of portfolio. Okay. This is a war. Their parliamentary front can only be executed by them. No, nobody else. And that we are alive to the fact. The front of running the secretariat is executed by us. Okay. Yeah. Okay. Then, to them parliament, myezi esatu egisose first court egenze emyaka ebiri gigenze bukyanga bagenda mu parliament naddala bakabenyupi ekibiina kyoyogerera. So far, bw'otunula mu mirror bayimiridde batya? How have you performed in parliament? I think that one, if you want to look at the performance of parliament, for example, mu mwezi oguyise Honorable Joel Senyonyi bali mu handling omnibus challenges. In just less than a month, they have handled over 4 sectors. National Water, they have handled Uganda Revenue Authority, they have handled KCCA, they have done omnibus. Kakati, it is a fact, and it should be a fact, nti abantu baffe bakoze mu kunyigirizibwa. However, I also believe that the effectiveness of parliament and the running is by the running of parliament. Parliament yafuna ekizibu, ne tufuna omuntu asinga okubeera naive, ne tufuna omuntu asinga okubeera incompetent, ne tufuna omuntu nga mafia mu character, ne tufuna omuntu nga mufere, ne tufuna omuntu nga ensi eno talina kyayinza gikolera, alakinga leadership exposure. Yani akulira parliament. Anita Amongo. Wanji? Yes. Toti Anita Amongo. Baby defining oyo. Kakati kitegeeza tewamulabe mabaati talimu. Gwasula mutegule ekikutwaze baati ki? Incompetence ya Kagabo yagala gisiba kwa Anita Amongo. Because the parliament is run by rules. Zake is suspended. Senyonyi is attacked. Committees za parliament. Committees za parliament is accountability. Zamala emyezi mukaaga
nga teziri operational nga bazisiba because ziri led by NUP. Bwe baali bamalako eno parliament nga bategedde nti NUP egenda okujja with the highest number of MPs nga bamaze okulonda, baatula Banita Amongo n'ababaka abamu ne bayisa accountability committees zaabwe ne bayisa omnibus ku floor ya parliament ebyali bibadde mu COVID-19. So waliwo okutegeka buno okulaga nti NUP naffe era nze ndowooza ekoze bulungi. Balinga abatono kyogezaako okutegeeza mu jo lyabalamu, of course there are 57. Yes, naye jo lyabalamu era parliament fe omulundi ogusoose office ya leader of the option government yakoze kye tuyita alternative budget. Akiraba kati bw'akiraba naye bw'otunuulira ssente ezikozeseddwa okuwa bannansi alternative, nze sikiraba nti kiba kwonoona ssente za muwa musolo. Kye bayita alternative kyeki nti eriwe batekoze eno yandikoze kiwobanga ategeeza. Official leader of opposition erina kola mulimu ki kuwaki alternative. Kati lwaki ku budget mwagala mujawuleko nti terina kuwa omulimu gwa opposition? Government bulijjo egamba gwakola ki kugiwaki, era nga batugamba nti tetulina bwe tuyinza kulwaninga government. Kati tuzze tukugambye nti kifo ky'okubanga ne expenditure budget buli time in and out, tusooke tutunuulire how do we reduce our expenditure. As we reduce our expenditure, kyova olaba nti budget yaffe eyogera ku 37 trillion netayogera ku 44, kubanga bw'otunuulira ssente zino ne tukugamba nti obutabalika 7 obutaleetebwa mu misolo, obusonyiibwa olw'abantu okubanga balina akakwate ku State House nabo tugenda kubukyekinga. Kakati gwolowooza okuzuula obutabalika 7 wandibuzudde otya nti abantu aba State House babenefitinga nga tolina alternative process mufunira alternative audit okumanya ebikolebwa mu kufuna budget. Kakati ebyo bya bwongo naye era ezo debate toyinza kugireeta n'ogiwa bali ababa boogera ebyo bagasumba. Kati eyo giwe gasumba ng'erimu ebyo tosobola. Naye kati kamera nyingi buli atuula na nnyonnyola. You cannot get an alternative unless you investigate what is on ground. Tuweza coming up ne budget gye mwakoze singa bati wakoze research. Yes. Ne kati egasa ki? Nkugambye already soko okirize nti omulimu gwa establishment of the leader of option government is to give other alternatives to government where government is devoid of seeing reality. Mu Uganda nze nkiyita option. Kuba twawangula. So byetuwa kati their options. Option gye twalina is to send a political front. Yes. So it was an option to have a political front to continue elongating the struggle. And that is what we did. We accepted to take the constitutional position. We accepted to take the constitutional position that provides for an establishment of people constitutionally to be against the system and in accountability of the funds that are being spent. Kubanga bwe twatuula okubuuza ababaka ba parliament balayire tebalayira, the questions were clear. Basobola obutalayira ne tusigala mu fight. Naye waliwo bye tusobola okutaasa through a parliamentary front okugeza. Kati leero otegedde skando y'amabaati kubanga olinawo parliamentary front. Kyogamba twandika tegedde singa opposition tebaddeyo mu parliament. Ate wanditegedde otya? Bano bw'obawa omukisa okubanga tobakuba mu ttooki, olaba tubakuba mu ttooki ne bakola bye bakola, olwo otabakuba mu ttooki yonna. Okay? Ekyokubiri, tetuli bamenyi b'amateeka, tetuli ba hooligan nga bwe batwambaza. So ne tucreatinga the option of having a political front nga bwe tulina political wing eya NUP. Wano what today it's a political wing of people power. Yavamu NUP. No. Wing mukono. Kitegeeza basobola okuvayo mukono era omulala okusinziira ku bwetaavu, kubanga NUP ejja
nga waliwo obwetaavu obwa center number. Kakati people power negamba nti okwe wabawo obwetaavu obwa center number gwe mukono guno gwa NUP. Kati era esobola okumanya nti waliwo obwetaavu obw'okuba nti olutalo era nekunga. So why today wali it's an achievement okubanga mwataddewo alternative. It is not an achievement, it is a milestone that we have given government options. Yes. Eyinza obutabiraba kati nene bitakinga into consideration gye bujja. Kubanga munnange ffe twali mu kibiina nga wabeerayo ekyabagezi ennyo, ekyabagezigezi, ekyabagezi naye nga bazanya nnyo, then ne kino ekirala ekyabakwata empola. Okay. So majorly bw'oba bakugaba percentages abaka bamwe bakoze batya mu parliament? Tulina ababaka abakoze obulungi ennyo. Of course tulina abatuswazizza nga Twaha Kagabo. Nalaba performance ababaka nga Bajofre Lutaya kwe bali wansi eno wansi. Anti kati ngambe parliament eritekola. First of all, kubanga ajina mafia. N'ababaka baffe tabawa mwaganya kugera ku floor ya parliament. Ate sitatuyamba. Fokolerayo si favor ye. Kubanga naye ajjayo by constitution. It's mandate. Yeah, it is constitutional. Tetuyambibwa ffe okubeerayo eri. Kye kitawaanya abantu. Bantu be batusindikayo eri. Ate be muyina abakolayo abalala nga tebabasindikayo abantu. Ngani? Nti abakola mu office ya LOP naye nga bali recommending ba NUP. Kubanga office is established by LOP. Office is established politically. Ekifo kye tuyina ekya leader of option. Tekiri created by a dream of somebody. It is created by, it is statutory, it is constitutional. It has to be there. It has to be there. Whether it is NUP, whether it is not Chovolaba, nti FDC ya China. Emyaka 2, emyaka 10, emyaka 2. DP na yali liko. DP tebangako nakyo. N'ekibadde kitegeeza ne NUP ate ffe tetwagala kube ffe ekitukola obubi kwe kunnyonnyola okuba mu nnamba etali yaffe. Kyova olaba musango kati. Mina kuba mu nnamba emu. Era ekituvunaanya nti lwaki mukkiriza okuba mu. Naawe ogiyise bw'otyo nga gwe mu ntegeerayo oba ogiyise mu kulowooza kwo oba okusanyusa abantu kye boogera. Bagamba batya gwe wagiraba otya kuba naawe oli muntu. Ate bw'oga kavalinga kikyolaba. Tosobola gamba nti mpulira nnyo nti nali nkavalinga mawulire. Who tells you that munnamawulire mu ddwaliro agenda mu ddala ne looya? This is what we are talking about. So golaba ki? Before we go further, you what do you see? Is it false hope? Gwe kuba waliwo nga munnamawulire kitegeeza you even saw. So I want to know Johnbosco. So what did you see? Is what you saw. And what I saw is what I'm saying. Kakati hate you want to macerate. Mulekere okutya Kisitu. Bana abasajja babakanze nnyo nti n'amazima kakati olaba nti gagenda kusumbuwa. Ontegedde. We won now okimanyi. NUP won. Kyagulanyi won the presidency. Ne bakozesa emmundu. Era abamu batuvunaana. Lwaki namwe temukwata mmundu? Simanyi oba naawe kyotuvunaana. Era bw'oba oyagala tukwate emmundu gw'oliredde okugikwata kuba naawe kikakatako n'emyaka gyo n'obuyonjo n'endabika gy'olabika naye walonda Kyagulanyi oba walonda. Bw'oba tewalonda tugamba abantu ojja kuswala. Naye gwe toyinza genda kubanga wakeera ku makya olonderawa. N'ogenda e Makindye n'olaba akapapula ako konna gwe n'otikinga ow'ekikofiira. Wano mmanyi ne manya nti ono Kisitu ebya kamera birala ne byalonda birala. Muli bangi Katengo. Oyina nabiri eraba nti okusinziira ku gundi yono. Nze nkugambye gwe bw'oba mpakanya nti wali e Makindye tewawa Kyagulanyi. Yiyo kamera gye tunone mbagambe nti tewamuwa. Era tukunoonyerezeeko oba olina akuloga oba wafuna kyana nga kivandimwe nga kikola mu iso nga kyekyatikinga kaluluku. Alex Waiswa Mufumbiro gwe tuli naye direct shot. Alex. The reason why you ask us why did we go where we were cheated is because we also saw we were cheated. So you are asking us why did we settle for less? Aha. You are asking us, hey, why did you settle for less? We didn't settle for less. We took the constitutional path of not being violent.
nene Alex kambuze mungo omuntu awansi asembera ddala bino bimuli mu byaddala azini abantu badiyo ne bekuba mwempa waninga noze njabuza Alex tinayo mukulu ne bamuletera emotoka ya bulletproof neberawo tinaye abala bunabona amwetode bayizo tukiwako bulabe naye yo mukulu tatukiwako bulabe ne babaho nti you working with Lubongo ya azini ye ali smart nnyo tebamusika wade ne tayi yo with Alex Waiswa Mufumbiro yogera ebigambo byonna ne bigwayo naye nagenda scot free nava ku TV n'atambula bino ne bimuli byaddala tetuli ba bulijjo gwe just atulaba bwatulaba alaba tuli ba bulijjo dete tuli ba bulijjo ngobo tudde wano owuliranga bwotula n'abalala ngo bajja ko interview gwe bava bulijjo kyekimu temuli ba bulijjo tetuli ba bulijjo abantu basinga balowooza olumu nti oba oli awo muzibiriza ne mubanga muli mu kintu kyekimu anti ate lwaki balwana naffe bwe tuba tuli mu kyekimu lwaki batutta bwe tuba tuli mu kyekimu ekyokubiri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssebo si wa bulijjo tusagamba nti bagezezaako emirundi gyonna kye bagezezaako okumukola kigaana bagezaako okumukuba amasasi mu Arua wamanya nti twamala ewiiki namba nga mu kibuga abantu tebakola nga tubanja ye kakati wali oyagala bakole batya bagezaako okumutemula mu Arua mwe mwali kyogamba awo yali ali mu ndagaano oba yali tanagitoola nawulirako ne minisita Kasolo n'omutemu ono omutemu minisita Kasolo ebigambo bimugambako direct ku TV mutemu bwe tokimanyi nti yatemula omuntu mu kalulu ke bwe tokimanyi ate mwennyini yeyekwatira toli munamawulire ndi munamawulire tokimanyi nti Kasolo baatemula omuntu mu kampu ye tokimanyi era kati yavaayo ekyotera olw'obutemu obwo ayagala kudda Masaka yagala okwesa pata omuntu oyo mutemu yatta omuntu alina omusaayi mikono gye era waali because government emuprotectinga n'ebyo byennyini byalimu ebya microfinance sente nnyingi ze batutte nga bafuna kickback mu gavumenti kino nkyogera nga nkimanyi bakwata companies eza mikwano gyabwe bakutte saccos ez'abannaabwe bali mu kugabana sente n'abantu abamu obukundi obumu era nga bakozesa eri group ya private sector foundation Private Sector Foundation Uganda. So bingi bye tumanyi. Bingi nnyo bye tumanyi. Alenga muli biringo kubyogera. Tubyogera bulijjo era nakati kyembye njogera. Ngaliko ne ku TV no kimugamba kikira bulungi. Yatta omuntu. Era ina alowooza nti bwendekera ogenda ko NBS obutemu bwe buliggwawo buli written by the existence of a grave of a dead body because the Ingrid Kasolo yalowooza nti nze bwe bangoba bwe nva ku NBS the ingredients of obutemu bwe yakola zigenda vaawo the ingredients of murder akiria malice aforethought the availability of being a dead body there is a dead body being of a human being, it is a man, and then having been actus reus, the act of killing by another person, Kasolo is the factor of actus reus. Malice aforethought, kubanga yali bali mu kalulu. Kati ani abo mutemu awo.